Waliwo Semaka amanyiddwa nga Magambo John ng'ono mutuuze w'Ekisoga mu tawuni kanso y'Emukono agambibwa okuba nga yakutte omwana ow'emyaka 9 nga kigambibwa nti yakakwata abasoba mu 7. John mu byafaayo yasooka okukwata omwana wa mwami Kasolo n'ava ku mwana wa mwami Kasolo n'akwata omwami wa mwami Kiwanuke wa Kalwiza era bw'akwata omwami wa Kalwiza kuliko abamu abagamba nti ero sesobola okumala omusango ogwo omuntu omu alina ku executive yasindika yatuka nayogera ne mulengera najja natusinga tuga nti bagambye akakiiko kasobola okumala ensonga eyo netuga nti kisoboka akakiiko tekakola ku rape tekakola ku defilement nemugadi yo defilement nali secretary era ensonga eyo twagikwasa amakubo gayo gerino okukwata naye kuliko omuntu omu eyali avuga ekintu ekyo mbwakivuge mbukiddemu kakiiko tuvudde ku olwo mwami John takomya yakwata omwana wa miziwa juzi naye nga tanabakwata mwami ziwa yakwata ku Nansubuga naye babikukusizeeyo ne bigwereeyo n'akwata omwana wa mukyala ziwa mwami ziwa juzi kinakyo ne kigira bwekityo ne bitambula bwe bitera nga byatambula akedde olwalira azzeemu kino wabula we tutuukidde mu kitundu kino ng'omu ku bakyala baasibamu ebyanguwaano be ave mu maka oluvannyuma lw'okukitegeera nti bbaawe akabasanya abaana abatuuze balabye guli gutyo kwe kukuba olukiiko lw'amangu okulaba butyabe banaayiga omusajja ono eyabuzeewo gwe bagamba nti yabakwatidde omwana wabula balumiriza ssentebe w'ekyalo ne difensi okwekubaana ne babuzaawo Sedduvutto. Nasooka okutwala John mu kakiiko ng'agezezzaako okusika omwana wange n'olugo yaluyuzizza naye tetuyambibwa olw'ensonga ffe twerwanako ekisoboka ab'amateeka ne batasobola tunywerezaako. Wenyini wowe bakubira amasimu bagamba tujje tukolere wamu tulaga amaanyi kati akakiiko konobeera nga gwe wenyini gwokanywezeza ne bandibadde bakunenyako toyagala bakunenye gwewejjayo ng'omuntu omukulu ensonga y'okukwata abaana oludde ebbanga nga mbutuufu obiwulira John ng'akwata abaana naye guno nze ntegedde ku guno ogugwo. Ye Defense Kachepe Godfrey mu kwewozaako agaanye ebimwogerwako nti y'omu ku abo abatemeza ku John n'adduka. Mazima nagambye eddembe oba tonneesiga nze simanyi lwaki tonneesiga kati kwata essimu yiino kubanga olabika ogamba nti mwena akuvaako nja kuba ki dembe namuwadde essimu naye simanyi ebigambo gye bigenda biva nti abakakiiko bakubye essimu kuba twade tetumanyi gye tulaga ne tugamba nti abakakiiko bakubye essimu bannange tukendeeza ebigambo banange bimenya omutima. Ate ye ssentebe Waswa Godfrey mu kwewozaako yeegaanye eky'abaana 7 abaakwatibwa era ye amanyi abaana 2 John bazzaako abasanya. Linda tutwale ku poliisi alugezera ab'ekyalo gwe mulundi gutya ate guno gwempulira gwe gwokumeka kubanga g'amateeka masiru agaffe wano getutwalaga linda katono mbadde nkyakunyonyola amateeka agaffe wano ag'Abangereza gagamba nti bwe mazizizza omusango siina musango okutuuka ng'obujulizi bukoze eki ate Abafalansa ne gagamba nti olina omusango okutuuka ng'omaze okwejjerya kakali ssebo tubalayo oyo gwe twagenda ffenna ng'ekyalo owa mukyala ziwa omu ne tukwasa Belinda era nawe yaliyiseewo kale noono gwe tuwulira yewokumeka era yensonga eressewo. We tutuuseeko mu maka g'abazadde b'omwana eyakabasanyiziddwa nga basobeddwa olw'omwana waabwe okuvunda ebitundu by'ekyama era omwana eyagudde ku kyokya amannya ge gasirikiddwa wakati mu bulumi n'okukulukusa amaziga annyonnyodde engeri ogusajja gye gwamugambamu ebigambo okutuusa we gwamuteeka mu mbuga za sitaani. Nange majja ntugendeko eno mu nku nkulage enkuwe ziri ennyingi yantwala nangwisa wansi nanneebakako nakola ate nze ngamba kolawo otya amakulu nenkikola nankwata embaye nanjinjijamu. Ye maama Namazi Robin azaala omwana ono agamba nti okuzuula omwana we nti yakabasanyiziddwa yasoose kuwulira kivundu ekiva mu mwana we n'amukuba okutuusa omwana ono lwe yamunnyonnyodde n'amutegeeza nga John wazaamutuusaako ogw'obuliisamaanyi nti era si gwe gusoose nga n'abamu ku bantu balumiriza omusajja ono okukola ebikolwa bino. Yankozesa bino nga mugamba yakukozesa kuva ddi nti abadde nga nkozesa nga ngamba sikugamba nti ankozesa nga mugamba nga lwaki tongamba singa wakingamba dda nenkimanya omulundi ogwakola ki ogwasooka naye ebbanga lino liyise olyoka oŋŋamba
ate bamala nakuŋŋamba sigwe kuŋŋamba naye munno bamala mugamba n'alyoka ŋŋamba ne ndyoka mbitegeera ntambula nze nga ŋŋenda nga bakangende ewakyeyambemu nnyonnyole. Henry Kitambula amyuka omubaka wa pulezidenti Emukono alabudde bassentebe b'ekyalo abavuvu b'emisango gy'okukabasanya abaana abato. Okuteesa biba ku musango guli civil, omusango oguli criminal state yebeeguvunaanyizibwako. Se emisango gya rape, emisango gya defilement tegibaako kutukola ki, tegibaako kuteesa, girina kugenda mu kooti kubanga giri criminal era ssentebe tagibaako naki avunaanyizibwa. N'olwekyo kasatu n'azuula ssentebe adde emabega n'agamba parties ziteese olw'okubanga mulimu akasente bamuwadde akasente tujja kukwata kubanga omusango gwe tugulako weeguli ogw'okulemesa omusango guno.